Bukanduula omukyala gye yazaalidde omwana ng'akutte sappuli eya Maria mu ngalo. Kino eno kyaleetedde abantu ab'enjawulo okukulunkumuka paka mu maka g'omukyala ono beerabire ku kyafaayo. Actually gwabadde mwaka ki guli oguwedde 2025 gwe tatandika ne Bikira Maria yalabikira mu gundi mu ndabirwamu ku nnyumba y'omuntu omu. Ku guno eno omwaka tugutandise omukyala azadde omwana ng'alina rozale oba sappule mu ngalo eya Bikira Maria. Neera akafaananyi nga we kali awo newe bu video wedda butambuzibwa ku social media platforms ez'enjawulo nga balagira ddala omwana bamuzadde abikutte mu ngalo. Neera okutuusa bwe bamusibudde mu ddwaliro n'atuuka ewaka ng'omwana akyakutte sappuli oya Bikira Maria mu ngalo. Obutambi bwe buno kambukuteereko naye nga sinabeera nga mbukuteerako nkujjukiza omulongo waswa eyazze okubeera nga akumira ekyoto gwe wenna n'ebyokoola bitambo bisiraani baakusiraanya oyagala genda kola wabweru w'eggwanga byonna agenda kukumira ekyoto abeere nga abikuyamba keeka n'akatambi. Akantu kekutte. Kekutte mne. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.